السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Amatendo amajuvuga Allah subhanahu wa ta'ala nanyini buyinza achawaniridde entunusi zaffe okubanga zikuba bulungi nnyo. Tumusaba owekitibwa Allahu jalla wa ala asokusasira nebyengira ku mbaka Muhammadu sallallahu alayhi wasallam. Tugenda kubikula ekitabo kyaffe kino ekya Yasarna. Kitabo kino kya bbeeyi nnyo omusiraamu okubeera nga mwana wattu akisaako ebirowoozo. Insha Allahu ta'ala tugenda kukozesa ino Yasarna eyaffe gitubadde tumanyidde ddala obulungi. Then insha Allah butunaba tugimaliriza tujja kubikula Yasarna endala eri ya Indonesia insha Allahu ta'ala. Then qaida nuraniya insha Allahu tabaraka wa ta'ala. Darusu ya fene igenda kulemberera ddala tugenda kusoma ku nnyukuta zino zetumanyi obulungi abasinga muzimanyi insha Allahu ta'ala, naye tugenda genda mpola biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Tuyine nnyukuta 28 oba 29 nga bw'oziraba wano. Lwaki tugamba 28? Olwakubanga hamza eno yemu neeno alif. Era buno bikola Qur'an nje kola nga ebise bisinga buli wali alifu waliwo hamza. So nizibera 28. Bwetuba tuzawudde ntujawudde neeno nizibera 29. Barakallahu fikum. Ennyukuta zino ku nnyukuta 29 oba 28 mulimu ezina obutonyeze, mulimu endala nga tezikolaki nga tezina butonyeze. Akatonyeze kano tukayita nukuta katuyamba okwawula ennyukuta ezifaanagana. Kati ng'eno efaanagana n'eno efaanagana n'eno, naye ekizaawula butonyeze. Waliwo kamu, wano bubiri, wano busatu. Kale akamu bakayita nukuta ate obubiri tubuyita nukutatain ate obusatu tubuyita nuqati. Kati ezimu ziina ezimu teziina. Tuyina eziina akamu ziri 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 ziri 10. Then zina obubiri ziri 2 ziri 3. Tuyina eno emu 2 3 ezina obubiri. Then ezina obusatu ziri 2 omuli eno neeno. So insha Allahu ta'ala tugenda tandikira ddala ku alifu, ku nnyukuta yaffe esooka eyitibwa alifu. Ennyukuta eno egejjamuko wano waggulu ate wansi neeba ntono eringa namba emu oba namba 1 eyitibwa alifu. Alifu so si halifu naye alifu nga womanyi nti tuyina ebifo omuva ennyukuta zino. Kati eno yo alifu eva waliwo space okuva eno wansi mu ddokooli eyo empty space ekasukira ddala omukka
mpaka eno mukamwa. Kati oyiri banga eryo muteyo muki mweva eyitibwa alifu, eyitibwa alifu, eyitibwa alifu. Kakati enyukuta yaffe ey'okubiri nga tuvudde ku alifu, enyukuta eyo yeeno eyina katonyeze kamu ko kali wansi. So buli wonosinkana akatonyeze kano nga kali wansi newe kubanga tekuliiko buno, olaba buno bulingo obukono buno oyinza okusiŋŋana nga just bakwade just kalayini bekati, just kalayini bekati, naye kasita basaayo kamu wansi ebeera baau, ebeera baau. Mu Luganda tulina kye tuyita ennyukuta zino enjatuzo oba enjogeza ze tuyita a, e, i, o, u. Kati a ne u, so baau, 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 u, so si hu. Tokozesa ha oba h mu Luzungu, tukozesa a ne u, baau, 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 so si bahu, si bahu. Okategedde? Ojja kusanga mu Luzungu nga bagiyita ba. Okitegedde? Mu Luzungu so tugiyita baau. Ennyukuta ey'okubiri ogiraba? Ennyukuta eno ey'okubiri efaanagana ne baau naye eyina obutonyeze bubiri. Obulabye? Eyina obutonyeze bumeka? Bubiri. Okategedde? Kakati ennyukuta eno eyitibwa ta, taau, 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 ta. Kati eno taau yo eva ku, nabagambye nti ebifo ebivaamu ennyukuta mukamwa biri bitaano n'ebigenda byawulwamu emiteeko. Okitegedde? Bigenda bikola ki? Byawulwamu emiteeko. Kati eno taau eva ku lulimi. Eva ku ki? Eva ku lulimi. Naye ku lulimi ku sayidi ki? Ku sayidi ki evaako? Taau. Taau eno eva ku lulimi, olagana amannyo go aga wansi awo wegasimbira awo wegava, oba aga waggulu wali ku kibuno awo wegatandikira, sawo katipuko kano katopati akolulimi ogambe ta, taau. So si taau, si taata eni ya taata nedda. Ta. Okitegedde? An'amta, ta. So si an'amta, ta. Wakategedde? So tugiyita ta, taau, taau, ta, si taau, si ta. Wakategedde? Kati ate eno efaanagana n'eno, naye ate eno eyina obutonyeze busatu. Obulabye? Eyina obutonyeze busatu. Obulabye? Ngamba nti mbulabye. Kati eyo naye eva ku lulimi naye ku kitundu ki? Kitundu ki? Kati olakana akalimiko akasembayo, sorry kana akasooka kano akatestinga sukaali ako kati katuuze wansi w'amannyogo aga waggulu. Okitegedde? Katuuze, toluma lulimi wabula tuuzaawo butuuza katipu ako ugambe tha nga tolumye. Otegedde? Gamba nti
tha'u tha'u tha so si tha toluma kama nti tha'u 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 tuuza kalimi yako insha Allah ta'ala ojja some ennyukuta eno. Tusomye alifu, ne tusoma ba'u, ne tusoma ta'u, ne tusoma tha'u tubuzaayo emu insha Allah, tubuzaayo emu. Ennyukuta eno ey'okutaano, ennyukuta eno ey'okutaano yeeva wakati wa lulimi, yo nno nnyangu nnyo, eyitibwa jim, eyitibwa jim wakati w'olulimiro menti jim. Tuyina alifu, tuyina ba'u, tuyina ta'u ta'u, then tubeera ne tha'u then esembyeyo yennyukuta eya jim. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا في الدنيا والآخرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.